This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man wenno linga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ala bora babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes. Onako leo tuline Uncle John. Awasika ko Twitter Uncle J. Bade ndudo kulaba. Nga mwendi Kasuku. Waliwo banga waberera omukambwe awo nga waye musajja mukambwe. Atekati mukambwe. Nakuzinonga buli kikusala maaso kigaya. Kasita watukuba ku show ya Bugembe. Twende mukola biki ebyo. Biki nga waye. Abasajja banyivu atenga ndi mukambwe nyizo okumwesemeza nante mu luyi
ogamba otya Uncle John? Yendi. Ogamba otya? I've seen kyenkwagalako kiri kimu ndowooza omuntu omulala gwe nakirabako yali Katolo Bwama that I've gotten close to. Abantu abaagala ati ono nga bamwagala ebyaddala batini nnyo batini. Anti ndowooza mwami Kasuku, ndowooza engeri gye wakiyingiramu nti ffe twakiyingiramu edda nga waliwo variety ng'olaba abantu ababikola ebintu ebyo ebirungi ebinyuma nga bangi kati n'obeegomba. Kankuwa ekyokulabirako, omwami omumanyi bamuyita Christopher Mukiibi bazanyanga emizannyo nga beyita n'abakayayu firimu players kwegamba nga baddira ebintu nga walabira ddala nga firimu. Ate jjukira edda biseera byaffe ng'ensi tennakulaakulana nnyo ng'olaba variety olaba TV olaba kino, kati abasajja ne bakola ebintu ng'obeegomba n'olaba bakayimbira abo nga bazanya emizannyo gyabwe egy'edda agaali amakula ebiina byali bingi nnyo ng'ate yeyokka yeyali entertainment. Kati oba oyagala ekintu kya entertainment ng'olina kwegomba abantu abo okusooka, naye kati bizze bikyuka ng'olabayo variety. Kati abantu beegomba ebintu bingi nnyo mu entertainment. Oli ayinza okwegomba enviiri, oli ayinza okwegomba style y'omuntu ngeri gy'ayambalamu, omulala asobola okwegomba the ruffian. Kati nga bw'olaba abantu abatambulira ku bayimbi abo abatambula n'eggaali kati bo nga beegomba muntu oyo naye nga talina kozi ya art, naye nga ayagala abeere ne alien skin, ayagala abeere ku ggaali ya firebase, ayagala abeere. So kati abantu ne bafuna ebyokwegomba byanjawulo. Ffe twalina omukisa ne twegomba ebintu, twegomba omulimu ne tugukola nga tukyali baana abato. Kintu ekyo bw'okikola ng'okyali mwana muto, kuba ffe ne Kato was 23, I was 22 when we started our groups. Okay? Kati awo obeera ne inspiration egamba nti kubanga ate n'ekirala mu myaka egyo we twatandikira nga batugamba tujja kulemwa. Ensonga eyo nkulu. Kasuku omuntu kasitagamba ekintu nti ogenda kulemwa ofuba nawana n'agomba buto ngamba ekintu kino kankiteekewo nkibeezeeyo. And two, nze wange Muzeeyi Damiano yali tabyagalirako ddala. Era buli lwe nagendangayo nga ngamba John ebintu ebyo bivaamu ddi. Kakati nze okukola defiance okumulaga nti these things work. Longevity. I think maybe at the time nali nyumyako ne Kato. Kato nanga nti Kasuku mwe mulina omukisa nti we mutuukidde eno kale edda baayinanga ebyo ebintu naye nanga nti ffe mu tayimu yaffe okubeera nti osobola n'okuzimba ennyumba it was pure on merit. Pure on merit nga mulina okukola ekintu abantu bajje babalabe mufune ssente oba okitegeera. Kati naŋŋamba obuzibu obuliwo ennaku zino where the options are so many naye the quick fixes nazo weeziri. Wakima ne nkugamba kiri ekintu nti nkulaba even when he was still Yakato yalinga ayogeza passion ku kintu kino kati ng'agamba nti kale theatre efukamidde okugizza kiyinza obbeera ekizibu naye kati theatre eno tugifuzinze tutya ne firimu tugifuzinze tutya ne social media okitegeera n'omulembe oguliwo nga ngamba at the time yali nga Kasuku nina content gwe njagala okukola ntandika okubeera nga ku TikTok nkuba 1 million views kwegamba ng'omulaba nti agamba nti tetulina kujjawo foundation ya theatre eno but how do we evolve? Kati abantu baffe abasinga so another person who is saying that is you. You when you talk to someone, talk about content, how does it move, bantu bangi bemukola nabo they have chosen to go gende ambadduse bagenze mbirala abalala baga nti katuli akasente ka gavumenti abalala b'omutunuulira tamanyi kulu kyekigenda mass at the time tamanyi you know. So but then also still about that nayogeranga ne Kato the same thing
so many discussions I've had with you. Oddayo nnyo wali ku kya government. Nti government etuwadde etya nkiyite ntya environment etusobozesa okwadaptinga okuva ku kino kye twali tukola tujje tutuule mu kino ekiriwo kibeere purposeful in society okitegeera ate kisobole ffenna tufunemu kyenkana. weebale nnyo. Yes, sir. And I've heard you talking about copyright. Yes. Nendaba ango gy'oleese endala Yeah. nti much as yes everybody has tried to rubbish the because, law the way it came. Because the way they have packaged it nze ndaba yenkyamu kubanga bo they sell false hope, they sell lies, they sell politics. Copyright ekizibu kyayo mwami Kasuku yajjamu ebyobufuzi. Ebyobufuzi bino byajjamu bitya? Ojjukira we twagugulanira ennyo n'etteeka lya performing theatre ery'etteeka eryo ndyerabira. Let me give Lino lye baleeta performing biki eryali ligamba abayimbi tosobola kukwata bivulu bimeka biki tosobola ku performinga nga tolina license. ndijjukira awo baliyita the Stage Play and Public Entertainments Act 2019. Kakati eryo bwe lyajja nga lyagala okuteekawo okukakkanya ku ngeri Robert Kyagulanyi gye yali atandiseemu okukola ebyobufuzi bye. Jjukira ebyobufuzi bwe yabitandikira mu people power. Kati people power eyo ng'agenda ku ba members aba good by elections ng'abawa amaanyi. Jjukira bye yekalakasi zaabwe ebya taxes ebya biki ebyo kati n'afuna amaanyi ga people power. Bwe yafuna amaanyi ga people power ago n'atandika okukola concerts ezo naye nga ziri political ate nga ziri entertaining. Kakati ba promoters baabwe era bwe bafunira popularity ba Bajjo ba Bitex baani ojjukira bwe babakwatira abo nga bali nnyo mu people power na biki. Now to curtail what to curb that ne batandika okuleetawo etteeka. Ojjukira bwe twalwanagana ne Bakato ne ba Eddie ebiseera biri ne bamwami Kibuuka byagenda ennyo ne tukubagana ne Eddie obijjukira ebyo nga tulwanyisa era tteeka nga tugamba bali federation yaliwo enkadde ye yatufoosingako etteeka lino ey'abamwami Kibuuka. Kati fe okulwanyisa etteeka eryo ne tulwanyisa baani bamwami Kibuuka okubajja mu federation tukole eyaffe. Jjukira n'abantu abaali bavoka abaaliwo ebiseera ebyo bali tebenneegatta nnyo ku gavumenti nga bw'ogiraba. For example ba Eddie Kenzo yali side ya people power, bamayinja bali side, abayimbi bonna nga bali bakoze eki nga bali ku side ya nkyukakyuka ya struggle. Now toza gavumenti neeraba nti waliwo obuzibu obugenda okuva mu ekintu ekyo kati neetandika okugaana zishares ezo era ekyavaamu ba promoters abo they were paid off. Yes, shares zaabwe ezokozirana ze baali bakoze baali bacompensating. Now etteeka eryo nerijira bw'olitunuulira etteeka eryo abantu lwakuba tebalisoma kizibu nnyo Kasuku kati okuperforminga nga gavumenti tekukkiriza. Obukwakkulizo bungi nnyo. Baŋŋamba kati clearance ya police evira ddala wa IGP ne RDC. Yes, for example ogenze e Masaka IGP gy'atali kati security chairman w'ekitundu ekyabeera RDC. Therefore you must take oteekayo ebintu byo nga bw'ogenda obiperforminga ne bakusaba nti wabitwalayo mu UCC n'ebipassinga na biki. Bagenda ne ku UCC ebintu bingi nnyo ebikusabibwa so ne kibeera nga kizibu nnyo okuperforminga. That kills the performance. Now bwe batandika okukyuka bwe bati Robert n'atandika okubakuba because baali bantu be babajjo baani kati babawadde ssente bazze ku side ki ku side eri ne ba artist ne batandika okukola ki okugenda. Ojjukira nga tuziika Kato speech yasinga okukwata omubabiro yali ya Robert bwe yagamba nti nno ba artist copyright eruddeyo nnyo batulemeddwa ogitereeza ne tutafuna kuki ku maanyi gaffe ne tudda mu kwesiba kukulya ssente zaki za gavumenti. Kakati awo obukuubagano ne bujja kutandika okukayana na biki so it became politically blown.
copyright. Yes. Nti bwe tugireeta bwe tuti gw'omuyimbi ogumaze ogenze mu mbeera ennungi. Okitegedde? Kye batabuulira abantu nti copyright kikuwa okukakasa obwannannyini bw'ekintu. Ekikyo. Obwannannyini bwo obwebange ku kintu. Tekikuwa ssente. Kati how you generate money out of it bwe bugezi bwo. Kasuku oli blogger oba oli YouTuber oba oli content creator. Okitegedde? Mwenna mutandikira ku zero. Kati gwe prowess yo obukugu bwo craftsmanship na buli kintu kyonna marketing ability na buli kintu kyonna kwe kufuna ssente. Kati kyekyo kibalemye okugamba bannannyini nnyimba bannannyini mizannyo bannannyini nti obuyiiya bwo mu kutegeka mu ngeri gy'ogenda ogifuula business is how you are going to get money out of it. Yes. I think it's what we were discussing with Kasiria last week. Nga Kasiria annyonnyola nakyogerako nawe kutoka ni talk show nti kye batagambye bantu mu tteeka lya copyright buli omu atunda nti abayimbi bagenda funa ssente. Era nalaba muganda wange biga yagamba nti kati nange katalogu yange yonna ngitunda naye nga kati teyakitegedde. Copyright ekuwa obwannannyini n'ekuwa protection of your work. However, how you market your work, how you distribute your work, ne value ya wakayo mu society mu katale matters. Mwebale. Yes. Nti kati wano ogenda fulumya oluyimba luli maybe ready ebadde genda lukozesa bwerere mu kajingo. Yes. Kati erina okufuna permission if it is valuable for it to be used. Naye oyina era okusigala ng'omanya nti ngenda ntya ku Spotify. Spotify ekola etya. Kati kyova olaba nti omuyimbi wa leero naawe Kasuku content creator gye tugenda mu maaso olina okufuna manager. Kituufu. Olina okufuna actually olina okufuna abantu nga basatu. Olina okufuna the manager day to day running the business. Olina okufuna lawyer. Akuyambako to interpret amateeka ago nga we gali n'okusobola gwe okufiitinga mu society n'amateeka gayo amalala. Ekyokusatu, you must have a publicist. Because this is entertainment. Entertainment deals with you coming out. Okay? So you need somebody to know Kasuku nfuluma ddi leero siteekeddwa kufuluma. Tubadde ne issues nze mpulidde nga mudiscussingako ebiseera bino. Availability z'aba artists okubeera available ku TikTok buli wamu. Ne yeerabira nti gw'otunda gwe. The scarcity of you ke katali creating a market. Bw'okikoma okubeera available n'oweggyako already ey'obwa celebrity, already a untouchable, already, then you are losing out as a person. Therefore, you need those three people to manage that business. Esobole okutuuka n'omutindo. Why I like this copyright law? Ereeta FOMO into informality. Many times tutwadde tuliringa ne business eri informal, asanga yayingira, asanga yakuba oluyimba, asanga yakola kina muki, lot of chaos. But now copyright eno kyetuwa egamba muteeketeeke industry yamu, mugiwe value. Bwe mumala okugiwa value munoonye akatale gye kali. Bwe munoonya akatale gye kali mugenda kufunamu ssente. It is hard work. It is hard work. Yes, yes. So for you, take away from the copyright law. I love it. I love it. One, gyensookera ogyagalira ddala yaleese criminalization ey'okukozesa waka w'abantu. Nejja emisango egya civil, which civil takes a lot of time and many years. Negireeta into criminal. Nti Kasuku bw'otwala omuzannyo gwange n'oguteeka ew'oku Kasuku Live nga sikukkiriza oba mubbi. Nti era nsobola okutwala amateeka bwe tuba tutuuse ku kisembayo, penalty esembayo eyingira mu 50 million. Eyingira mu 10 year imprisonment nga ziri zikulemye. Kati Kasuku, for you to go and gauge yourself, for example, twali tukola ne Bukedde
twabawanga akandolindo ina biki kati ba producer abaliyo bavaayo ne content waffe bagenda bamusupplyinga everywhere tubadde tugezaako okumukuŋŋaanya ogenda ku YouTube n'oteekayo complaint nti yo content waffe na biki but YouTube ebadde tekola ki tolina bukakafu bulaga but now you are going to go mu bukakafu tuwandiise buli kintu kyonna nga bwe kiri olwo tutandika okulondoola ebintu byaffe tutandika mu protectinga therefore if it brings formality it brings order in a business nti nno nze nsobola okukola content nenkwata episode zange 13 nenze shooting nga za dakiika 25 nenziteekamu miliyoni zange nga 15 nentandika okugenda nga nze marketing nga manyi nina protection nengenda ku NTV nembagamba ati omanyi nina episode zange 15 buli episode njagalamu miliyoni 1.5 okay bw'ogamba nti sente ze miliyoni 1.5 tozirina nenkugamba kale mpaako emiliyoni oba 75,000 naye nkuwaako omwaka gumu biraga such that nsobola n'okutunda ewalala sobola n'okutunda ewalala so it protects your business if you are prepared. Yes. So it's better for those who are prepared abayimbi abayina catalog abayinga nyimba zaabwe that is because asobola okgenda I can use Mariam tasobola kunyiga Mariam ayinza okuba ayagala kuinvestinga mu ssomero lyazimba naye nga sente tazirina naye nga alina ennyimba ze alina albamu ziri awo nnyingi zikikyo nvuma zaani asobola okukwata albamu nga 2 n'azitwala ewa King Yoga Tunes okay namugamba nti nze mpa bulk money mu myaka 10 nkukwasa ekatalogo yange gwe revenue yonna gwomanyi bw'onoozi marketing gw'onoomanyi bw'onookola ki gw'onoomanyi bw'onookola ki but for me in this I want $1 billion because that's my priority now yagala genda ku investinga mu ssomero nzimbe kino nzimbe kiri for 10 years and you sign a contract so it gives us leeway it gives us tutula ku meza ne ba business partners it brings in the business private community for us to help ourselves. I see. Yes, I think what we learn from this abantu baffe manyi nina ekintu kye nagamba abantu nti ennaku zino commentary nga abantu bakutta akaliro oluusi osooka n'obireka because when people's feelings and emotions are high they will never understand. So now that the dust seem to have settled abantu baffe abali mu PSF Private Sector Foundation Uganda UNCC Federation yeri mutundwe I think now wano kyebayita education mutandika okusomesa abantu kuteeka eryayise abantu mubalage kuba message mbadde mutambula nga Uncle John bagambye nze one of the reasons why I didn't comment about that law it was so populist it was selling a lot of hot air naye nga ate the actual facts are being covered down so people made parties nalaba ne minister wa justice akoze party abantu batudde bali abayisiza naye nga the gist of bahuza 10 kyekiri mu tteeka muzenzize kulya now that it looks as something funny but for a budding musician it sends a signal eri abakulira abantu notegeera nti lwakuba nti waliwo omusajja alina ka analysis ke yakoze oba yabadde gwe nakasomye ku X okwo naga nti naye omanyi nti political shows zigenda zikendeera abantu aboogera ku byobufuzi neŋŋamba ebintu ebimu it can be a deliberate move by government to lock out the serious discussions ne batulekera because then the gullible discussions zemwagala okuwulira and I got to think of it waliwo emboozi ebadde eremedde mu mawulire mirembe ensambya ku mande nembuuza abantu ne bannaye n'ebyali enskin byajja ne bigaano gitwala nembooze nane kiki ekituufu epushingebwa so ne wano okomawo notandika kirowoozaamu nti okulaba abantu ng'oli ali mu kamera annyonnyola copyright ignorantly ng'ate facts ziri ku lupapula they are written and people throw a party
Of course. And right now nobody is saying nti kale kuba kati olaba right now bandibadde bagamba nti akatusasuleyo airtime Kasuku Live lawyer ajja kutulire etteeka lino oleete Silver Kyagulanyi the architect of that law omuteeke Kasuku Live sponsoring programs because it is a long bill. Yes. Sponsoring programs nga 3 oba 4 mugende into details hourly breakdown because it involves a lot. Mulimu teeka erigamba nti music wo bw'onooba omukolo oba omuzannyo gwo bw'onooba ogukola okusobola okumiitinga international standards olina oguteeka ku fomati buli muntu yenna gy'asobola okwaccessingako waakuwo ne bakugamba ng'abalema ne bakugamba ng'abamuzibe. Okitegedde kati nze ndi muwandiisi wa poem mwami Kasuku kati bwe mba njagala poemu yange ngende bagiwandiise bagicommercializing nina ogifulumyayo ne mu format whereby the blind can read. Balina engeri yes. Kati olina ogifulumya mu format zonna kati details nyingi nnyo zetulina okujja mu kintu ate nno ekyewunyisa abazungu sebo bakola ebintu ebyo babikolera osanga omuzannyo naye nga bagabako kopi ya muzibe because bw'aba agenda okugutunda mu theatre mu national theatre n'omuzibe agenda kukola ki kujja ne atawulira olina okumuteerawo abasayini asobole okwenjoyinga nganza alina normality bwensobola okwenjoyinga works of art. Okitegedde and at the end of the day it's revenue you are looking at. It's the market, it's the numbers. Yes. But so then you see every time they don't break down those points we are going to come back and ask here industry wakitekula industry egenda abamu bagamba nti egudde naye nze ngamba yeeyubula. It is cleansing nga bwolaba ennyanja bwe cleansing industry ye cleansing lwaki mwami Kasuku ye cleansing njagala tutunuulire because we offer a service tutunire ku ba service providers. Kasuku sometimes goina ogenda koina mikwano gyonkulaba ogenda kwanjula ogenda kumbaga ogenda ne ku bubaga bago njagala olabe mwami Kasuku omusajja atimba bwatimba ekifo ekyo. Kasuku njagala olabe omusajja gwe bawadde diiru ey'okugaba juice ku mukolo engeri gy'aleetamu juice ennaku zino afuna ne katenti webale nnyo n'akolanga ka snowy background kwegamba ng'olaba bw'okatulwira ennyonta ekulumira okunywa juice. Ow'emmere baleeta nti service provider ow'emmere n'akuleetera tenti y'emmere eyinza sometimes esinga n'eyaki n'eya nze nafunako gundi nafunako kaguddeyo eri esinga n'eyabaki n'eyaba abategesa ate nze nafunako gundi Shakazulu Foods nali mbatiza baana Shakazulu najja naye ebintu bye yeekola awo yaleeta emmere eno layini ya mmere wano fruits variety wali juice it's I think one of those days I've felt value for my money. Nempulira nenga nti omukyala yanga nti sente twabawadde ntini naye nga engeri gye baleeseemu ekintu kyabwe nalaba ono omusajja wa Dalausi amuleeta nga ayimu omukka bw'ati oyo ateeka mbi hydrogen owa caayi nga yali kuleetedde ekyayi ogamba obanywe caayi obanywe juice nedi ne bbiya n'owa cocktail lyatimbye okitegeera. Njagala kubuuza mwami Kasuku ewaffe mu art industry who presents like those people bwe nalumba show yammwe eya pastor is there anywhere weyenkanankana representation z'embaga abayimbi bagenda mu kwanjula ne bayimba ne balaba presentations ezibera ate bo bennyini era wegamba bw'aba agenda oyimba bw'aba kwanjula nayambala gomesi ennungi ey'ebbeeyi naye wekitiibwa n'agenda nayagira mu suuti oba mu kanzu wasoma bw'aba ajja ku mbaga nayambala ekiteeteeyi ekirungi. Oli mu layini yange kizibu nnyo okuwulira ennaku zino nti omuyimbi yazza yambadde bubi ku mbaga naye show yeetuuke gyagenda okufunamu ssente ekintu kye yandibadde awa value tetukyakiwa value. Look at I had issues with my friends. You can't be doing the same thing every day expecting different results. Theatre zaffe
Abasajja theatre is for the affluent. Abakozeeko because at the end of the day omuntu agenda okusasula emitwalo 5 ejjange asasula 5 egya mukyala we asasula 5 egy'abaana ababiri gy'emitwalo 2. That's a lot of money. Bw'aba agenda kusasula emitwalo 2 okujja okulaba omuzannyo ku Bat Valley, give him her worth value. Ajje ku theatre nga yeeyo. We have failed to invest in theatres. National Theatre yandibadde ya government, it is in a sorry state. Tosobola kuleetayo omuntu n'oteekayo omuzannyo guli state of the art play. Tosobola because ebintu ebikola tebiriiwo. So lwaki tugudde tetuwadde value mulimu gwaffe? Abalala bawa value mirimu gyabwe. Obadde oyogerako abo abaana be boogera simanyi ba Mirembe baani because yaddira value. Ekintu kye n'akipika. Bali n'akipika. Waliwo abadde batuga nti naye abo abaana baani nga batulemeddeko. Bateeka value mu kintu kyabwe. Naye wali era bw'otunuulira empika gye bapiseemu ekintu kyabwe. They've caught their attention. Bali nnyo. Baapika ekintu kyabwe ne bakiwa value. Ffe tulemeddwa okuwa value. Show zonna ze tukola kazibe ku Serena tetuziwa value. Tumala gazannyiramu. Abalabi baffe ne batukoowa and that's the only space we have remained with. We have abused it. Taina quality from the presentation to the hospitality. Omuntu nga bwajja bw'olina omulabira na buli kintu kyonna. Nazaalibwa mukazi mwavu atalina wadde mayinja bwe yaluyimba 30 years ago is how he comes and presents n'akuba akagereke. We have seen that kagere for 25 years. What do you give us new? Tusobole okukugula. You see? That's a fact. Yeah, it's a so fact. the problem is we don't value our work. Therefore, the market does not value back. Then we lose out. Yeah. Unless nga tutegedde valuation yaffe omutindo ne tugusitula, we shall gain the status of society. And of course, as we have this discussion, kiddayo ne kuba amawulire. Yep. The quality, the value has really gone down. Well, because like he has said, naffe no mawulire, we have chosen to do the simple things. Bwe tugezezaako kukola ekyanguwa, tugenza omayiza nga tuli beti. So bwe tuba twogera ku entertainment wa music okuba nti agudde, ekyo tekiri kyokka n'amawulire. Journalism. By the way, journalism is further on its knees. I think oba okitegeera because ndudde ogula amawulire okulaba TV buli kintu kyonna, so it's a lot. Weebale nnyo. Ate jjukira bateekamu a lot. Bw'otunuulira bw'ogenda ku newsroom za big platforms nga NBS, olaba emmotoka ze bavuga, kamera ze batwala okugira, ogenda okulanga akamawulire kagenda okujjayo n'olaba ka viewership akagenda okuvaamu. And of course, there are some of the reasons people are looking at when we talk about social media okubanga eating into that space. Nti kati for example tuli ku simu, but esimu eprojectingira mu 4K. Oba olaba ekifaananyi ate yojjukira ina specs yeegatta yokka, ekitali oluusi ku kamera nti kamera olina ogitandinga ogikole boti ne boti. Kati ono waddukira ne stand ye n'essimu mu nsawo, gw'olina oteekawo emmotoka namba, so the competition becomes a little bit real. And the same thing that has happened this side, banakatemba abayimbi abamu bagenze babivaamu, abayimbi bagenze ku kyeyo because omulimu tebaguwadde value. Tebaguwadde value. They have not invested in them. Naffe no bannamawulire kati abasinga bagenze badduka mu newsroom. Nabadde ndaba ku ABC 60 minutes eyagundi y'abazungu. Omusajja yagenze e Cambodia eyo gye balwaniranga. Yali Cambodia ne si Cambodia. Vietnam. Waliyo kigundi bakiyita kigoji bakiyita empuku. Omusajja mukadde 60 minutes. Naye producer yagenze okulaba nti how do we catch the attention of the market today? We must go to places ezitabeerangamu. We must go and look for the news. Amawulire galeme tunoonya nga tutudde. We go outside and look for the news. Look for something that interests the people. Ne kati ffe tulowooza ffenna kati bolaba abakola amawulire tulowooza amawulire galina kuba ga politics. Tulowooza nti bukedde
nti amawulire galina kubeera gakulwana ga scandalization na buli kintu kyonna. Therefore we must balance our job. We need to. We need to. Well, it's still a tough one. It is very tough. And we need to keep having these conversations on the sidelines when I was speaking to... That's good for content creators. Yeah, it is. And then not enough of our content creators, there are sad realities that have started coming. Of course there are reasons. I was having a discussion with Saimo. Ngamogama nti kati abantu abasinga we have invested in the same thing. Yes. Fena twagala kola lugambo. Yes. To discuss nga trending. Yes. Now, at some point abantu bagenda tani kugamba, if you're not doing it better than someone, and by better than someone, onako rairo gena kusanga, Kasuku baba yakutomo muri. Waliwo agenda ateyoga nti ate okuyisa Kasuku nina okuteekamu okuwaayiriza nina okuwemulamuko okitegeera. So kati walina okubaawo ekyenjawulo ky'okola. Era twade tudiscussingamo ne Saimo nga mugamba Saimo yadde yatandise coverage zino kati nga bolaba bitanda ne mukyala we and those human interest stories that you connect directly with the people who watch you. Yes. They are going to see oli ne baba yateeseza mu video ate ayagala ogiraba, but somehow you get closer to the people who then begin feeling he's part of us. Yes. He carries our pain. And there is some truth in it. Because tuamulabye nga lebalinga. He carries our story. Yes. Agitunzizza ensi yonna. Yes. Kuba abantu bangi gye bali they are misunderstood. Very true. Kati for example ze Saimo gwe nabuuzizza omulamuzi okusalawo ensalawo gye yasazeewo yavudde ku ki. Jjukira abakyala abasinga bo abadde bagamba oli mukyala yabadde n'omwami be batobye nanga nti omulamuzi ye yannyonnyodde nti ono baaba ayise mu traditional marriage bamuwasiza mu bwabuwangwa kyekimuwa kireimu nga mukyala wooli ne bali ate mwe bakireimingira nti mu buwangwa mwe twagala okuziikira ono kuba yasikira taata waffe ate abadde Ssaalongo. Kati omulamuzi actually namaze nenkyaza kanso muwumuza nanga nti kyeyadde akunnyonnyola kituufu. Tosobola kwagala bukatuliki olw'okuba oli embizi onywa n'ebbiya nate bagamba nti nno olina okusiiba nogaba bukatuliki bubi mwobwagalira mu ssanyu mulina obwagalira muki munaku. Kati omukyala baba agamba nti ekimufuula legitimate mbuwangwa ate ne bano baba bakozesa ffenna bwe tulina osigalamu. Omulamuzi yali mulungi. Oba kitegeera. Kati olaba nti Saimo carried that message. Yes. Ate ye n'akitegeera n'okitegeera okusinga ffe abatuula eno kiteesaako. Because yalebalinga n'agenda. So and I also think naffe kati eyo gye tulaga. Yeah, because the Kasuku nze kyenjanja kireeta bwe nti mugenda kutegeera business bwetambula. Lwaki? Nti ekyokubeera nga buli muntu akola omulimu gw'okola I don't think it's a problem. It's not a problem. Kubanga tulaba people have hardwares. Exactly. Ku street yeeno. Batugenda mu ndeeba. Abatunda sipeya, abatunda hardware. Naye kiri kye twayogeddeko mu kusooka nti gwe craftsmanship yo, prowess yo, obuyiiya bwo bwe bukuwaaki ekyenjawulo mu katale and people follow you n'abala ne babaleka. That's the market forces gwe zikola, survival for the fittest. So that of course this has just been a by the way twade tuyina gye tuyina ate okwogera and I think Mutyaba we are going to preserve this conversation tugisikemu part 1. It's almost what 35 minutes. Okay. Yeah. Naye kiri very mayaba na Uganda tulina ekizibu bw'okigatta babula. Yes, because of ogase ensonga nyingi mulungi gumu. Yes. Naye abantu baffe abali ku federation mukole budget egenda okujja okusomesa abantu bano. Kasuku nedda basooke bakisikemu politics. Kasuku, between me and you ekintu ekisinza okutta industry yaffe kugenda mu byabufuzi. Ebyobufuzi ebya Banana Republic, which is very dangerous. In America you can, because bagezezaako okusoma n'okuyiga n'okupracticinga kye bayita democracy. They have lived it, it's their culture now. It's part of them. But waffe ekipya tukitegeera butegeezi. Kikankuwa ekyokulabirako. Performances zaatandika okugwa olunaku lwe twatandika okukasuka obucupa. Olunaku lwe twatandika okwawula mu bayimbi ti ono wa kyenvu ti ono mumyufu.
audience esinga okujja okulaba ebintu ebyo mu outskirts na buli kintu kyonna erina ekizibu nti estrugglinga okustrugglinga kibategeeza ki testrugglinga n'embeera y'obulamu tebalina mirimu sente ntono na buli kintu kyonna era ebiseera ebisinga bujja okulaba basasula omutwalo gumu emitwalo ebiri. That is the audience eri mu struggle gye tuyita struggle, so it is against the establishment. Alright, kakati audience bwe yakola ekyo ate naffe abaali mu struggle ne tukyamplifyinga mu bakuba obucupa mu bakube ne twerabira nti omulimu gwe tukuba so say individual because Big I will go and will come and go. Big I is a person. Leero yali wa Kyenvu enkya yakyuse n'addayo eri kati wali omukuba. You see there is a lot of controversy within that. Therefore bwe tutajje bya bufuzi mu nsonga zaffe ne tuddayo ku nnono yaffe nti yakusitula because creativity is an opinion. Bwe mpandiika oluyimba because I'm artist mpandiika opinion yange so kati opinion yange gyenguzaaki abantu for them to eat on that oba munyo mungi kisinzira oli gwalya n'olugwata. Therefore we must study ne tugamba nti akatale kaffe ketwagala okusobola okamaintaininga tuddayo tukola tutya tuddeyo ku nnono nti nze ndi musanyusa bwe bampita okusanyusa ew'abamyufu ndi musanyusa sisigalayo bwe bampita okusanyusa ewa Kyenvu ndi musanyusa sizimbayo weema osigale ng'omulimu gwo guli balanced nga guli objective osobola okuyitawo. Ekibi bw'okirabye bw'okyogera n'ekirungi bw'okirabye bw'okyogera federation edde yeekolerere bayimbi bonna industry so si agivugirira ssente bajje basomese abantu ekituufu ekyokukola ne bwe kiba kyetaagisa kino kiri bita ne bwe kiba kyetaagisa bagita eat humble pie obukulembeze basobola obbuwa ababusobola. Sirowooza awo obukulembeze basobola obbuwa ababusobola. Omugaati oguli awo omugaati ne legasi byanjawulo mwami Kasuku. Abantu baagala nnyo omugaati bya legasi babivaako anti omugaati gubeera ne a period of time tosobola kubeera na mugaati forever. Bamama mbabazi leero bandizeeyo ewa Museveni okubeera nga bakozi be if it was all about money because they had the anyway vice president yafa Temangalo Sagas okutunda sente corruption and tubiwulidde at the end of the day batugamba nga avuddemu kitalina sente and had to go back. Now advisors akola ku musala gwa gundi, so it's not about money, it's about the legacy. Money dwindles, money sente zibula ne zigwawo. Yes sir. Kale we are going to call that part 1. In our part 2 we are going to have the discussion coming up. What is a hit song? Who has the biggest hits? What is a good song? Tulabe tukyongerayo bwe kiri Uncle John. Yes sir. Kale. For now mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sekibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange